Ate bo abatuuze ku kyalo Ntebetebe ebweyogerere mu Kiramu municipality basobeddwa kubigambibwa nti mutuuze munnaabwe yabasanga ku kyalo kino abeefuulidde n'aziba oluguudo olubafulumya okuva mu maka gaabwe kati emyezi 9 gwe balumiriza naye abaanukudde. Bano nga bakulembeddwa ssentebe w'ekyalo kino Lutaaya Sembatya Hussein ategeezezza ensonga zino bwe zaatuuka mu ofiisi ye nga yagezaako okwogerezeganya n'omukyala agule ekkubo naye nga buteerere. Saawa eno bayita ku madaala gano kolaba naye kyabulabe nnyo kuba nti tulina abaana ab'obuwala tulina abakyala. Embeera tuyita ku madaala ne tukka. Bizinesi tezikyakola mpama sente nyingi mu town council. Akiikidde ensinga aba town council y'Ekira olw'okutuula obutuuzi ng'abantu bayita mu mbeera eno. Twawandiikira town clerk ne tuwandiikira meeya ne tutuuka ne RDC. Ne mbagamba ekitegeeza mwatuzibira ekkubo nga muli mu pulaani yakutugula ki yakutugula. Famire okuli eya Muzeeyi Henry Musoke ne Nnaalongo Joyce Namuddu be baludde nga batawanyizibwa okufuna ow'okuyita era batottodde embeera mwe bali. Okufuluma amaka gaabwe nga bagenda okukola oba okutwala abaana nga bagenda ku masomero basooka kuwalampa kikomera okuli ebyuma eby'obulabe kye bagamba nti kiteeka obulamu bwabwe mu matigga. Wano we tuyita nga tugenda okufuluma okugenda okunoonya ebyokulya. Mugava kuleyo n'agwa wansi bwe bulamu abantu bwe bayitamu. Balumiriza mulirwana waabwe Nakintu Prose okubeera emabega w'ekikolwa kino. Maze ebbanga ya myaka 18 nga tutamanyeko mukyala Nakintu yatuzibira. Ye Nakintu Prose bw'atuukiddwa ku lukomo lw'essimu ategeezezza bw'ati ku nsonga eno. Ku byapa bye bayina amakubo bwe baba tebalina makubo g'osuubira kati kangubuzi kwoti ezo ettaka lino liri ku buloko 229 ploti 2356 Kyaddondo nga kati balimazeeko emyaka 18. Ronald Kasasa yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV. Tuwumulamu katono naye tukomawo n'amalala tovaawo.